Olwalira abasuubuzi abeegattira mu mukago ogutaba ebibiina byabwe mu ggwanga ogwa Federation of Uganda Traders Association FUTA nga gukulemberwa John Kabanda bakubye olukungaana gaggadde ku wooteeri y'Amasitede esangibwa e Kabuusu mu Kampala n'ekigendererwa eky'okusala entoto ku bizibu ebinyiga abasuubuzi mu ggwanga omuli enteekateeka ya gavumenti gy'erimu ey'okutereeza ebibuga gye yatuuma trade order mwesendera abasuubuzi ababadde bakolera ku nguudo z'omu bibuga okwetooloola eggwanga nga kw'otadde n'ekizibu ky'abasuubuzi abaakosebwa akatale k'Owino bwe kaali kasendebwako ekitundu gye buvuddeko. Mu lukiiko luno bassentebe b'abasuubuzi okuva mu zi disitulikiti ez'enjawulo wansi w'omukago guno ogwa FUTA bannyonnyodde engeri abantu baabwe gye bakoseddwamu ekyokusendebwa gavumenti. Mu kyotera wokka baamenya abasuubuzi abali mu 750 okuva ku nguudo. Abasuubuzi abo 750 twasobodde just okufunirako abasuubuzi nga 450 bwe basobola okubeera. Naye nga 450 abo bye ŋŋamba bagenze mu bifo by'abaprivate by'abagagga. Abagagga be bafunye ebifo bya ploti zaabwe ne babateekamu. Lwaki njogera ekintu kino? Bagenda kunyuunyuntibwa. Omusuubuzi apart from the city ffe mu bibuga ebyaffe ng'emubende tetupangisa mabalaza. Nze bwemba nina edduuka ndikozesa okuva wabweru munda paka wabweru. Sirina bwempangisa tetulinga mu bibuga ebirala. Naye bw'ojja n'otema n'ebiri ku kisenge wasaako mmeka okuzimbaawo n'olekanga wonna okyakuwazzaawo. Eri ekiwandiiko ky'awandikire baakawo bonabona nti yasooka ofuna PDL emyaka 2 enuma olikwenda esente diire abantu batandise okwekweka mpaka gaibwe ngendiiko banti gati omugaide yaguze Uganda okulumusa abantu ewaibwe bwe baazimba bonabona balumuka olukolwa bandesente omwene ndibobawa ate olikuba binga bye bakolera ate olikwenda bakusasule. Nolwekyo pulezidenti abasooka balikukoba okusingira ab'ebugwe nti galiwo omuntu atakwenda alikwenda okwonoonera. Bano bawakanyiza ekyokugobaganya abasuubuzi ku makubo awatali kusooka kubasomesa n'okubateekerateekera gye balina okudda. Enkola ya gavumenti egamba omuntu atambule alungamizibwe era ffe abasuubuzi b'erugazi awatali kulungamizibwa oteeke essira. Okujja omuntu wabadde twagala nnyo kibeerewo naye ng'omuntu amutetenkanyiza engeri gy'agenda okubeerawo awaddako. Singa batulagawo tujota kiyosiki ekyo kituyambaku okwetereza twasengula ebintu byaife mpolampola twashifutinga we bali tubinga okolera. Naye nga kiyosiki okuzijja omulundi gumu ku speed ku luguudo kirungi kubanga kitereeza ekibuga. Naye bw'oba otunuulidde omuntu ono abadde akolera wona atandika bwa we mutegekedde waali baddewo okusookera ddala enteekateeka ey'okujja ng'oggyeko okusomesa abantu n'okubaako ekifo mwe bategekedde. Beekokkodde abateekesa ekiragiro kino mu nkola nga bagamba bayitiriza ne bayingirira n'abatali mu makubo bwe batyo ne balabula nti kyandiviirako obumenyi bw'amateeka okweyongera olw'abantu obutaba na kyakuzzaako. Bibadde bitono nnyo abakulembeze bo bye batunuulidde okusinga ebinene ebigenda ate okukuliyetingibwa ebizibu oluvannyuma lw'okukakasa bino bye bali mu kukola. Kubanga abasuubuzi batandise n'okutandikirawo abamu okuzza emisanga abavubuka tebalina bye byakukola. Tusuubira ndi mu bbanga lya myezi nga 3 bizinesi ezo ezaali 750 zijja kuba zisigadde bizinesi nga 2 byokka esobola okusavayivinga. Kati gwe gavumenti ayagala omusolo bw'obadde osolooza omusolo ku bantu 750 n'osigaza abantu 2 diwo osinga okufuna. Abasinga ebugiri bavubuka n'aba-owninga kiosk kati bamenera obuyumba bwabwe ojja okwekanga nga bagiire mu bwibi mu kukola misangosango. Mu lukiiko lwe lumu n'abamu ku basuubuzi abagambibwa okubbibwako emmaali yaabwe akatale k'Owino bwe kaali kasendebwako ekitundu gye buvuddeko nabo batottodde embeera y'okuluma obujiji gye bayitamu nga ku bano kubaddeko ne Namukadde alumiriza nti ekizimbe kye ne Kabuyonjo bye bimu ku byasendebwa nga kati asobeddwa eka ne mu kibira. Lugwamu amagezi awantu wakabeera emyaka n'emyaka okujja okugamba ku ssaawa 11 ojjemu ebintu obitwalewa obikise gemaziga simanyi mukama bwananga nazo
akawunga ka muwogo tugirenga tukolerawo tewamaliriza okuwaliwo hazi. Akulira omukago gw'abasuubuzi guno ogwa Federation of Uganda Traders Association Zifuta John Kabanda mu kwogera ku yennyamidde olw'embeera y'abasuubuzi abasendebwa ku makubo n'abanyagibwako ebintu byabwe mu owino kyokka n'abasaba okusigala nga bakakkamu. Ekyatukubya enkyuko kwe kubanga osanga akamotoka ka KCCA nga katisa abantu abo bangi nnyo bamaama ne bataata bafumba emmamba n'amayuuni ekawungeezi babatadde ku kamotoka babatwala mu kkomera tebakoma kubatwala mu kkomera ebintu byabwe ne babitwala ne babasiba batera okukola n'obwana obuto ne babulekaawo nga bulittayo. Kabanda avumiridde n'ekya gavumenti obutawuliriza kuwabula kw'abakulembeze b'abasuubuzi ng'agamba nti ne mu kugoba abatembeeyi mu Kampala ebirowoozo bye bawa minisitule ya Kampala omuli okuwa abatembeeyi bano olukusa okukolera mu kibuga ku Sande n'akawungeezi kye baayita evening ne Sunday market nti abakulu baabiziimuula. Nti abantu bano balina okufuna kye bayita evening market kubanga omuntu oyinza kumugamba nti lya Sande ogumiikirize ku Sande eddakula ogenda okuddamu okulya. Byonna twabikkaanyaako era dokumenti eno tugisayiningako kyatukuba enkukyukwe okulaba nga batandise okuimplementinga ebikwekweto enforcement etandise okukola ate ng'abantu tebabalina bo bwe batadde nga moroba ne Sunday market gye twakkaanyaako nga tebagiwadde bantu bano. Kinajjukirwa nti ne ssabbiiti essatu gavumenti ze yasaba abasuubuzi abaakosebwa amataba mu Kampala ku nkomerero y'omwaka ogwaggwa mwe yalina okubaweera ensimbi obuwumbi 20 omukulembeze w'eggwanga ze yabasuubiza okubadduukirira ziggwako lunaku lwankya wabula nga abasuubuzi bano mpaawo yafunye wadde omuno gw'ennusu wadde nga abakulembeze baabwe abaakulemberamu enteekateeka eno bagamba balina essuubi nti bwe guba muyiga ensolo ku kizigo balaba nga kweri. Mary Namirimo ne Kimuli Abdallah ku Rocket TV amalindirire.